olunaku lunasooka ogende Fort Portal emboozi zizenga njinyumya naye nga nejjamu naye olunaku nasooka ogende Fort Portal nalina akadama gwe nali nkwana yali Saudi eyo kati nga nze ndi Uganda nga twogera ku online biki nangamba akomawo ku Lwamukaaga ningamba oba nje ku picking esobola okupangisayo akamotoka biki nagamba nedda famire yange egenda kunkima tujja meetinga nga wayisewo ennaku nga 3 konzi kale tewali buzibu nange era Lwamukaaga ne lutuuka nakomawo bulungi nampeeza ebifaananyi ne famire yo ku airport biki kati nga tulina okumiitinga nangamba tumiitinge ku Makutano kali awo Nansana naye nangamba tujja meetinga ku Monday handi jangu oyambadde t-shirt ya blue n'enkofiira ya black n'empale ya black konzi lwaki nagamba no just njaga nnyo kala ya blue ne black so funayo t-shirt ya blue n'enkofiira ya black n'empale ya black konzi kale era ku Monday nga ngambe sawa nga 9 nenfuna t-shirt yange ya blue n'enkofiira ya black n'empale ya black nga ndi smart bulungi tuka ku Makutano noonya omuwala mwana sirimwerabira Silivia Nakyeyune tuka ku Makutano nengera abasajja nga 5 awo abalala nabo bambadde nga nze bwe nnyambadde esaati ya blue enkofiira ya black n'empale ya black magamaga Silivia simulaba noonya siiri simulaba bannange nenide sawa nge mu kitundu Silivia nga simulabe simungi kuba teyitamu mbuzaako omusajja omu nga yambadde nga nze nemugamba bannange nga twambadde engoye zezimu simanga olina gw'olinda kwaye munani demu gwe nninda abaddeyo ku kyeyo konze bamuyita Silivia nagamba ekiki netugenda abasajja 6 Kadaama Ssebo nga tuli awo tulinga ba student ni basajja ne twesonda fenna 6 nga tulinda omuwala y'omu Silivia Nakyeyune. God have mercy upon us. Bakadama mulina ettima olwava onagenda kugenzi mu bus stop neninya bus ya mitwalo 3 kitundu nengende Fort Portal nga sina kyengenze kulayo wabula nga ngenze kutya bakazi